Maama yakola obwenzi nga alina emyaka 13. Ekyo nno kibi nnyo. Maama tasobola kubeera mu H2O. Oba tasobola kubeera mu bbaala yonna. Ne bagamba nti agenda kusomatuka abasajja. Isooka kya byonna anywa. Emyaka 13 tukwebaza okeera okujjamu akapale nga tugenda kunaaba. N'okeyamula weswi olemu okuyingira ekiyigo n'oyingira bedroom. Era chicken yeteeketeeke waba tasobodde kugamba mu ave mu mawulire. Yeteeketeeke buli ssaawa kutuyita bataata ab'enjawulo tugenda kumuyoola nga n'omwe agutugulidde atugulire n'engoye atugulire perfume eziwunya obulungi atuvugeko ne mu mmotoka ye. Sina kintu mukubiremu ne kumpi kati jjaneyo nfu nnyo teyeetaagisa toddamu kuginyumya ogenda kwekubaka kumbi ku mutwe oba ogenda kweyiwa amanda mu mbugo ne wogenda awo nakasero bamumanyi maama wa chicken nti wauba waba tasobola kuva mu mawulire na mabaala tugenda kumusomba ekyakkiriza agaane era kyabaakola akaweta akanywezeemu muno kabeeremu maama akapakiremu ne muno apakiremu muno myaka 5 ne muno myaka 5 kuba tugenda kumusomba tugenda kumukozesa ensobi tusobola kumuleka tulekeddwa okumusomba mukulu ali mu myaka 5 ente gy'okumukula gye kumukuuma ekibumba tetusobola kumuleka ate wadde twaze kutta mmese eno ya lubuto nayo tanzite era maama ono yali yeegaana omwana ono ng'ali mu mbeera mbi weyeekubiranga ziri engalo chicken yali yamwegaana era byabadde bigambo bye yagambye namugamba wolifuuka omuntu nja kukkiriza obeera omwana wange ebyabadde bigambo ate obutaala singa abwagadde asigadde alanga bintu bye nese yadde agenda kuzifuna ne waaba yeekuuma atya ne waaba aliko security ezajja ati bano abakuba tuteekeddwa okumusomba omuntu alina ne ssente so ate nga ze twagala batuliko kikyamu basumati wayo baleka ssente nze mwenyini ngenda kukunga ndi kukunga talina musajja naye mwenyini mu bigambo bye wabaayo nga talina musajja bankugaye bamubuuzizza bamugambye tumira ku bbawo n'abuuza aliwa n'aseka sakozi n'amugamba tata chikendaga gyali eyo kitegeeza naye tamanyi waagwa naye ng'ate ebbanga n'omusajja yamayanga ng'atunda amatooke ssente ono yazitwalanga era tuyinza okuga ati emiku byavuwaza nnambeemu gavumenti eno n'oyo ng'ayagala babe bulungi n'omwana we babuuzaako mena bakyekumidde ku Mimidia omuweereza Omuzeeyi Masembe nkomyewo ne boyi wange nfanfe yalinnya ennyonyi nga talina passport naye emboozi njagala tuginyumye gwe atagyagala olinnya otya ennyonyi weeteekateeka otya naye nga tewafuluma gwe atagyagala w'olingambira wonna ennyonyi yabuuka naye tewafuluma tebaatugaja kufuluma ne matini teyafuluma banja bataafuluma n'oyo jingunjukira yaliko embasa erabidde naye yalinnya kuba twalinze Erimiya Masembe Omubi Masembe Sakka Nkayibanda Matini twalinganga buli atayina passport teyafuluma ne Kayibanda yayina Omubi Masembe yayina Sakka yayina Matini teyayina yadde endagamuntu endabula tezinana kujja ebiseera ebyo naye yadde kaadi y'ekyalo zimba emizigo oli ne gigwa omwaka mulamba naye maadi oba ogenda maadi ndowooza buli mwezi omuteekako kati gy'omuseko omwaka mulamba obulamu bwali bunnuma naye bagamba kati osolooza olusoloza si lwakuno sinnatandika nateekawo system gye bampise sigendayo gye bakuyise gye batampise sigendayo awo wakola bulungi nnyo ate abantu abasinga kuba we nali obubi bali tebampita abantu abasinga bateekeddwa okumanya valiyu yaffe nze nange gye batampise sigenda era oli amala kumpita kivula nti bano nze bwezibanga conference ngenda mu yaba B2C ya Sophie Nantongo ndowooza naye Muzeeyi Ssemakula era nkubuulizaawo ogenda kumpa mmeka naye abasigadde omala kumpita ne mmanya nti kiki ngenda okukola kati awo sikyagala kwetwala abaana bamuli bakutabula n'agenda buliwa ate n'amala n'ayomba nga tebamusasula bamuwadde ssente tebaakuyise oba tosinga neerabira mu firimu bwange nezanya n'abaana bange noddeyo n'okiri nga njagala kuwa muganda wange Ekarim Fashions ani Ekarim Fashions erinnya eryo ndiwulira asangibwawo Nabukeera Plaza level 2 shop number Nabukeera Plaza koze erindawa olaba wano ku paaka empya kati ekyo ekizimbe ekiri opposite Ekarim Fashions atunda ngoye zokka ez'abasajja taseera jiini ze taseera jiini azirunda mmeka era jiini zimwe zitandikira ku 5 ziri kilasi Ekarim Fashions ngenda kujja nkusaleko mbadde nze ngula wa Musa naye oba olina ekikumba ekyakabi abirina ate obugatto talina ngatto
ngenda kujja nkusaleko oba ine ekikumbe ekyakabi empale t-shirt jumper nkofiira kasaba nga taseera nsawo nza atagenda mu kyalo ensawo yaki misipi simaye bobotro buno bumuwa abakazi buno obulabolabo nyina omukazi siga mpozi nga mpa weewaka naye ate omukazi weewaka talina mazaalibwa omuntu omwavu akuliza omukazi amazaalibwa n'abaana bose bagulira botu mpozi batali bange banaaba ne kusomero mpozi kali mufaso tugenda kusalako essaawa yonna tukasoba ng'olina ekyakabi mugende muwagire kali mu fasonis kunabukeera plaza awo muganda waffe muwagire talina mutawaana tumwagaliza birungi byereere naye nga ne kusala amalodi awo tuna omukwano gwavina Kaira Diesel garage akwasaganya bya kukanika kukanika gwe ng'olina omwana yakumikiza mulimu gwa mutwe yayigiriza Kaira ayigiriza okufuuwa emmotoka okugatta emmotoka Kaira awa abantu bangi emirimu ali kusala amalodi awo ng'wagayisa Makindye sekendule maaso katini awo osanga Kaira Diesel garage n'obeera ku Makindye sekendule oba omulenge n'obeera ku Makindye sekendule oba omulengera so mugende Kaira Diesel garage abayina abaana abaagala okubayigiza emirimu gy'omutwe mugende eyo abe nga abayigiriza bileko bakyali baffe mwena batulaba bali ebweru yonna gye musinzira okubanga muli ku media house manager abo saagala mbayingire mu makuba abantu bange tubakulekedde baleke abantu bange waliwo omwana bambi oli gwe twayogerako oli owe yazaala omwana eyo bamaze ne bamuziika obuyambi bwalemedde okubanga akumyewo maiti bamuziise naye baŋŋambye nti bannansi bakume ensennera bidde eyo mbubbo omugwira balina obusozi gye bakanyiga waggulu kati mbusimanyi ennyonyi nejja neyiwako amafuta ne bakucoma tebadda kuolwo omugwira so nange njugire yajjiwa buliwo eyabingawo yadda nimba naye ate olwedde eyaali eri so tubatumiddeko yonna amugumye naye ate n'abaana balimba ogenze ku kyeyo toyina mpapula ate oli mu kwegatta bannange bwawera ebibanja bagume nabo balimba musiraamu teyagenda ku kyeyo kati yazaala baŋŋamba yazaala musiraamu Layimu yazaala naye yagenda kuba kyeyo yamaliriza azaaliddeyo naye kati yeba yafaaki naye omuntu osooka nga teweegatta jingo nga abeerawo naye lwaki banyinaffe endowooza abo nakyo bakikyuseemu kyokka nno oyo kigendererwa kukola oyo basula mu ddeeka niye omwana n'adenyumya naye tibasula mu ddeeka owa wansi gwakafiiramu naye yaŋŋamba luli waliwo neiba we yandibadde nga neiba omunigeria yaleeta omunigeria yasomba omuddugavu omuntu eddamu kusomba mu Nigeria ne waliwo ofo yasaba ebidomola yaŋŋamba nze nali mu yeewansi naye ng'omu Nigeria kyakola nange waggulu n'afuluma n'agendako wabweru otulo ne tumubula n'akomawo ng'omu Nigeria akyali bize era mulala yamugamba ku makya siriddamu kwagala mu Nigeria yakita mumaze kasatandika olwo Nigeria kiba kiwedde aba aganye olwo kaali kasente oba ke kaali kamugira ne sente baminozi nano Nigeria agamba kamaleyo akasente kange ne sente zibaleetera obuzibu nga twalinamu sente basanga ebintu bingi abaana abo naddala bali katubasabire bambi kuba bayita mu bintu bingi bajja kutereera ate nekira mulekerawo okusindikira abantu abali eno sente omuntu watumwesiga tomusindikira sente bazibu kati ofuse omunigeria akututte essaawa 3 ate sente ozisindikidde focus e Kampala focus mbuzimba focus naye oluzibaka ate ng'agenda kanika mu motoka ye ng'ateekamu balalo basanga mu gavana ng'ali mu kujoga agamba nazikubye ali kuzola eyasindisi wasanga Capital City Nateete ng'ali mu kwejoga atali kuolwa oli akanyamuga nsindikira ku bifaananyi naye nga ab'amasomero mwena tubategeeza Capital City Nateete mutwale abaana bawuge ebyokuzanyisa by'abaana byonna omusajja akola ebintu Nateete awo bannange naye nze sirako gaali ng'ogivugira mu mazzi bwoti ngeri nasobola kubira Nateete awo naye olwo Kayima abireeta bangambye ali mudda mu giyoyota era wetugenda okukolera anniversary y'emboozi mu kati buno omwaka egenda kubeera mu maaso naye yali yanguyiza nani netulanga date era yanguye ng'obudde bukyalava ebintu by'okwefuga kati guguno ogw'omusanvu guggwako ssebo director Mwami Lule Nyansiyo tugenda tuuka mu gw'omunaana nga tumaze okutegeeza abantu baffe anniversary eri ku Climax bino byozimba va mu bintu by'okwetooloola yanguya oba oyimirize ebirala byonna sooka obiyimirize omalize Climax oba n'agikyusa erinnya Mungu yasinga omanya naye nga tumusabira abimalirize so
babite ebikyali ensonga ekundesezza kipayo payo ensonga eno yatandikira ku show fantastic show eya nkoko ya nkoko ne munenya nnyo taata tutandikire ku kya mama taata okusiza ku misumali egimuyiseemu tumwenenye taata emisumali egimuyiseemu walonegera labi ali ku ticket okwagira bwata abanga ekiriga naye namulabya muwala mpira ate engeri yaga nti alina amasannyalaze buli omu ayagala amutapinge kayana mugatabata mu ayagala amutapinge ku ayagala agatapinge mama ono naye kyakola mama ate taata n'omwana be babadde mawulire mama tole tetumumanyi ne TikTok yo abadde agikola naye nga tole tetumanyi mama zalinga mumanyi Mr. Nabibu yali yamungambako mama n'avaayo n'atandika okujjonkera n'akuba obuyimba finally yakoze interview ewa Sakozi Farouk ne yekomerera emisumaali mama yazaala chicken mu P7 tandikirawo kikyolaba ekisooka kya byonna nze chicken byo bino byagambagana amagundi ge gagamba ago gayagala sikyayinza kuddamu kumunenye kubanga mama yazaala chicken kati kitegeeza mama yagabaliza ku mutabani we obwenzi kubanga mama mu bufunze bwabanga yali mukulu nnyo mama yakola obwenzi nga alina emyaka 13 ekyo nno kibi nnyo era kyewo tugende mpola tutandike okubala omwana wa P7 wano mu Uganda n'ensi ezitwetoolodde alina okubanga alina emyaka 13 ekinene nnyo 13 12 P7 kakati engeri kimama chicken yasoma dda kitwale katumulinyise yatula P7 alina emyaka 14 kakati omwana w'emyaka 14 okutandika okwegatta okuva ku myaka 14 paka ku myaka nga 5 gy'alina kati anti nze nayogera mama ayingira 5 okwagaweza nze nayogera ne lwakuba sina simu yange batwagala kuwayira bantu waliwo omukwano gwaffe w'emboozi mukati bamuyita Jjagwe ow'ebweru amanyi bulungi nnyo mama wa chicken amanyi nnyo mukyala namba emu nnyo era yambuulira buli kimu ekimukwatako yakola n'embaga mwaka ki yakola embaga namulate n'apaalukayo mama saa zino tali mu mbaga gye bamukolera newali Sakozi manyi yabugamba tumira ku bbaawo n'abuuza aluwa yenna mama ina banji mugamba tumira ku bbaawo n'agamba aluwa yenna Sakozi tata chikinaga mutumiddeko gyali eyo kitegeeza mama ali aganaga tayina musajja omuntu wa kati David kati saa zino kati nza kugamba tumira ku mukyalawo era mbugambirawo ti mukyala wange kamwami Edith nkutumiddeko mama w'abaana bange kuba omumanyi wali wali naye kati focus ale Martin alina omukyala ali eri ku bufumbo naye Martin yali nasobodde okufumba bambi Martin si yawasa Martin era abantu abasobola obufumbo Martin oyita kwebuuzaako mama ono talina musajja mama talina musajja ate okulezaala ku kigwa okugamba mbu talina musajja anti mu bigambo bye bamugambye tumira ku bbaawo n'abuuza aliwa nze lweza kugenda tumira mukyalawo ne ngamba nti aliwa olwedde gyali ewaka kati mama bamugambye tumira ku bbaawo n'abuuza Sakozi aliwa mama mwenzi kati nekyavudde Sakozi amugamba tata chicken gyali eyo mutumiddeko naye gomanya okuva lyazaala chicken nga alina emyaka 14 gye muwadde ng'atudde P7 n'addayo n'asoma awo wonna mama abadde nga abaliga bubalizi kubanga talina we yagambidde nti bwe mala okuzaala chicken n'enzirayo n'ensoma olamula okusoma nagenda mu bufumbo tena yakyogeredde awo wonna abadde nga ajja abaliga bubalizi abadde wa uba nkufuna naye ate nze nayogerako lwabulako program yakusubatwale ne mugamba takola interview yesonyiwa amawulire nga bino ebyokwekitu byakagwawo ne mugamba takola kati keyalandise okukola interview anti agenda kukaaba kubanga bulwayogera
tugenda kumukwatanga ensobi. Kya kigenda mukabya. Ekisooka kya byonna yagamba alina emyaka 28. Mama. Mu bigambo bye. Mutabani we nava n'agamba alina emyaka 20 Chikeni mwennyini. Kakitegeeza yazaala omwana ono ng'alina emyaka emeka. Ekitasoboka. Kaakati mu interview ya Faruku yagambye yatula P7 27 oba 27. Wogata okuva 27 omuntu aba yalina emyaka 13 focus kati aba yalina emyaka emeka tukati kati mma yagambye 27 okuva 27 omuntu aba badde alina emyaka 14 kati aba n'emeka tuli kujja mama ati waba yazaala Chikeni yatula P7 27 ku myaka 14 ku myaka 14 gye tumuwadde katubale giba 38 kati omuntu w'emyaka 38 ekibuzo kiri nti asobola okuzaala omwana emyaka 25 38 toolako 25 asobola okuzaala omwana wa 25 wa 38 aba alina emyaka 13 kitegeeza mama Chikeni yazaala Chikeni ku myaka 10 kajiji nadegamba ekituufu 13 kakati olwokuba nti omukyalo ono mukyala mukulu ate yeefaako kati yatoddeko ate nga mu kusooka yatugamba alina emyaka 28 naye nze nali njogera ne mwami Jjegu n'aŋŋamba 48 awo bwatyo waali era yali agenda okusiiga ebifaananyi by'omukolo nanga oba yamalayo na mwaka gumu mukolo mu bufumbo newogenda awo Nakasero bamumanyi mama wa Chikeni nti wauba anti gwe njagala otubuulire muyintamu ezonazi yali akoze olina wolaba wamaisoningira omusajja nti bba wange gundi ate bamubuuza n'akubuuza aliwa yenna ne mwenyini bamubuuza bamugamba tumira ku bbawo n'abuuza aliwa kitegeeza talina kati eno gye yazze kyagenda okukola ekisooka kya byonna agenda kuwaaba anti tugenda kumwogerangako agende ku poliisi alage okusuubinga abantu eno yakoze ebbale gye yazze eno gye yazze ekimwoya kiri kintu eki butakomawo naye buli lwanaakomawo n'akola nga basunsula mu bigambo buli lwanaakoma tebajja kusunsula nze mwennyini ngenda gikubiranga eza lubaluba olaba interview ekyo nagambyewo nti ono yeetaaga kumamira tugikole ng'ekyali fresh kati tuteekeddwa okukola tuteekeddwa okumumamirira aleke kudda kubanga wano ye Chikeni oyinza okugaa nti Chikeni takyaswala kisooka kyabona Chikeni akyali mwana muto oyinza okugaa nti ebintu byakola oyinza obutamunyera nnyo era muto sebo oyo alina omwana Chikeni era kale Chikeni si ye muntu ayinza okukola ekintu nekisasamaza okusiza ku myaka gye kubanga ayinza okuba nga yatagiweza emyaka 25 si ye muntu tuli mu bigambo byawe ekituufu ye muto Chikeni naye maama olw'okuba ye nti muntu mukulu nyansooke mutegeeza ebigambo bino ekisooka twa muntu yenna akuwogerako ng'ayogedde mu bigambo byo n'ogenda okuwaaba ate wona agenda okuwaaba awogera kuba tukufunye bulungi nnyo ekyokubiri ba mugezi oba olwakola interview oba olwakwera ku TikTok beera nnyo mu bizinesi ze eza toyi ezo simanyi mataala by'oba olanga mama atunda toyi singizo zibatulako byatulako ebyo byatunda anti abantu badde bayinza okukwata obinga bagamba alongoosa toyi okoma ku kya toyi ayina singi ezitoyi ez'ebbeeyi zibatulako naye kati ngendo mu medita yiza kutulako ayina bundi z'abantu batini byo bibye maama bibye business mama akasente bwekali nambemu mwe yamusikawune ku mukono nzalwa omusajja abadde awo Kibuye ifakati yansanga yali Sande yali Lwakutaano nga mama wa Chikeni oyo yalonanga ssente wa nambemu awo ekibuye maamo nambemu yali atunda amatooka awo era amumanyi nnyo ng'alona ssente ng'abalabirira era teweewuunyanga n'ezimu ku kapito gw'alina nambemu alinamu omukono naye omukazi omuwulira ng'ayogera musajja yabiŋŋambye namusanze awo nagamba nfaka yadambisa nambemu nemugamba nze nagamba ati nambemu mukwano wange tujjukira nga nakolanga naye wano nga tusuubula amatooke n'oyo omukazi tumumanyi bulungi olinga ndagamba abantu tebajjukira ani kati omukazi we yatuuka
alaba ali mu bulamu obutuufu kati alaba ali mu biro bye kubeera okuwulira sitole ye alaga nti wakati waliwo obulungi kasente ogutali musango kati yatuuka ate ebiseera ebyo nga weyakulira nga tewali na ssimu ng'eba kutuma ewa mu mbajjingiwu okwata kikola kyoleka mu luggi okubategeeza ani abadde wa naye yadda neetaaga n'ogamba mwami gundi ne bakutuma n'ovuga olupanka kati essaawa ya leero yayinamu kalaava fo n'akavaamu maama wa chicken kati avuga emmotoka ya bbeeyi kati okumanya omukazi oyo alimaga n'agenda wala yagambye ebintu chicken byakola oba byagula sente ziyitira ku ye n'alyoka asasula chicken emmotoka yagigula wali Ezera ne Michael be bamuguze emmotoka zayita uwewa bigambo bya maama anti nabwe nti mukulimba akwata kisooka kati gye bunajjako agenda aseseetuka mpola maama twalimanya ekituufu agenda aseseetuka mpola era gy'anaamalira eyo bigenda kufundikira yeetondedde ennamba emu kubyagenda ng'ayogera anti agenda kuseseetuka mpola anti abantu bakuba nti essimu yange sigira bosco yagenze nayo benja atukubira ejjagwe wano owulye byagenda okwogera omukyalo maama alayira obutava mu mabaala yagambye nnamba emu va mu mabaala zisigagenda gavaamu nera namba emu tebadde wa mabaala kikyo omukisa omulungi namba emu ebbaala ye wano we tubeera namujjakizi si muntu wa mabaala nekirayimax yalingawo bandi nga wagenda kati ye maama talina mutawaana abeere mu mabaala naye kyanaasanga mu mabaala tugenda kumusomba tetugenda kumulabya njuba tetusobola kumuleka tetusobola kumuleka tulekeddwa okumusomba ente gyekumukola gyekuma okuwooma ekibumba tetusobola kumuleka ate wadde twazze kutta mmese mbweno ya lubuto nayo tanzite era chicken yeteeketeeke watasobodde kugamba mwave mu mawulire yeteeketeeke buli ssaawa kutwita bataata ab'enjawulo buli waanaagenda era kyabaakola akaweta akanywezeemu muno kabeeremu akapakiremu ne muno apakiremu muno myaka 5 ne muno myaka 5 kuba tugenda kumusomba tugenda kumukozesa ensobi tugenda ku ttebo kwatudde tugijjuze ng'ani agula olwo nennabanze nzirina nze nsobola okutunda akataka nsobola okuzinoonya kuba nnamulabye ng'oli ku mission ki fena tubifiirwe kakati ate mbe siyinza kukkiriza sente ya muganda wange nnamba emu omulala gyagizannyiremu wakijja kugambako kisinki ekimu ey'ekijiwa wanyula nnamba emu ajja kunsonyiwa ogenda kufuna kyowawanyula nja kufuna kyempawanyulako mwanyi omuntu aguma tabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira kino kyo waba tasobola kuva mu mawulire na mabaala tugenda kumusomba ekyakkiriza agaane tugenda kukola wakiri ekibiina media olwo wasipesifaire ekibiina kyabwe bakiyita batya batereka ssente nekukukedde eno kyaliyo batereka ssente baliwo abatunga 10 kati bakutuma olemwanga batuma omulala naye baagala obujulizi kitegeeza essaawa yonna twaliraba ekibiina nga kyekozeemu omulimu kati muzaite bakulimba ku social media maama tasobola kubeeramu ekituo oba tasobola kubeera mu bbaala yonna ne bagga nti agenda kusomatuka abasajja isooka kya byonna anywa olunamala okunywamu bwati ate bangamba akantu ako kasitooka teekamu olunamala okunywamu bwati agenda okuwulya ennyonyogezeyo munyini yawulye nga yeefiiringa alaliko okwenyiga ati ng'alinga ali mu masaaji wajjewo akana akayitawo nga kakubya ekiwoowo kati kikani kyanawakola yajja kumuvira kuba kikuni yajja kuba ategudde kati omuvubuka jje bano baswakibu owakanyama swakibu nokutali bafuge tubeera nowawa nga kuba swakibu egolaba ayambala asooka amunnyonnyole anti swakibu ekipe ey'emiliyoni 2 agigula shakibu wafuna oyo musiraamu tomuyita wakuzannya miliyoni 2 swakibu ate miliyoni 2 swakibu abalira kuki era ajja kukwata bukwasi kadi agire bwati bagireeta dde wali wabbali alaaze aswami nkulayira oyo tasobola kubuuka swakibu n'obuufu otya kuba ekisooka swakibu alabika bulungi kati ne maama eyo paamu gwanyiga oyo ajja kera ku makya ng'enviiri zisituse oyo paamu paamu bafuna ebizibu banyiga bunyizibu bazita paamu nobanga abanyiga amayengo paamu simanyi bikiize paamu ezo era ezo enviiri ateeka mu ddaayi mukulu munnange alina okuba alinamu mukulu munnange niwana ayinawo abuzaabuza ate ekiganiro kya maama lwaki takkiriza mbu nkozi
maama kyateekeddwa okukola mu byonna ateekeddwa okusooka okufuna emirembe kati alina ekintu ekimulumiriza ateekeddwa okusooka okuvaayo ne yeetondera bbaawe bigambo byeyayogeranga. Lwaki oyagala omukazi yeetonde? Wano mu Buganda omukazi okubeera tekirina mutawaana yeetonde naye byali mu kwogera byongera kuswaza ye mu nnyini n'omwana we era mu maaso omwana bigenda kuba bimunyiga kubanga Chicken mu maaso agenda kufuna obulamu obulungi okusinga nga watambuza kaaliya ye otunula wa gye yava ne kati waali olaba nga akyuka ajja kutuuka okuba omuntu ow'obuvunaanyizibwa ajja kuba ne family naye ebyo bigenda kuba bimutambulirako olaba amubuuza ne ku bino mbwati omwana wange omulaba yalinga tabikozesa ebye bino ebibundi obutambi bwe yakolanga kakati omwana akyusa obulamu ali mu kuva mu bintu biri ate gwe oli mu kubyogera obimujjukiza era yagambe nogga nti yalinga tabikola omanyi lwaki yalinga tabikola kyova olaba baamuta omukazi oyo okumanya alimba yagembe basiba Chicken mbu yalwana okulaba nga Chicken avaayo teyalwana na David kyogamba anetalaba nambe mu ng'atambula buli office yalinga wano ayatugamba yamuwanga sente nambe mu yeewuba nga buli office wano kubanza yankulako esimu ene namba zayagala ez'abantu nga olaba ma Chicken waafaanana kyere mu komesa kusomagala kukissaamu nga basibye omwana we munaalwanira mu kateni tekiriyo ekyo abakazi bonna bajja mu mawulire tekiriyo ekyo oba kirikira Chicken ebiseera akanyanya kaaliwo wabula ono yali yeeswegwa nagamba eri omwana we omwana yali yamulekera taata nga yatoba naye ate nga bulijjo munenyama taata ono mbu tabaddeewo ku mwana anti nze nyina ebintu byempaako obujulizi ku nnamba emu ku Chicken ng'ekyokumusiba kubaziko olwo nategeera nti ono mutabani we nali sikimanyi kubanza nali waka nnamba emu nankubira nambuuza olina enamba y'abali mwezi ne mugamba sigiira nagamba akutte mutabani wange nemubuuza mutabani waani nagamba ono Chicken ne mugamba oli musiru Chicken bulijjo mwana wo wasooka muvumamu nagamba tovuma sebo mwana ne mugamba kasi ne mujjeko ne ngamba neddamu nankubira nagamba mpa enamba y'abali mwezi oba ogiina nemugamba sigire tujja wano ku poliisi kutuuka ku poliisi ne tuyingira ruumu yali 13 waggulu awo kati manyiza ebintu bya poliisi ebyo sibitegeera bulungi naye nga bali mu kunnyonnyola nga kituufu Chicken baamukutte ne mmulekayo n'akomawo wano n'ansaba nnamba yali yaani kuba njogera natuuka n'okumuwa ennamba ya minisita Kasola amuyambi namba emu neesobola agenda ku paaliyamenti olwo n'alwanirira Chicken n'aswaba bali mwezo ndowooza atuuka ku paaliyamenti oba essaawa nga 4 n'asaba olunaku lulamba ng'alinda muntu omu kati maama yalwaniranga mu buliri. Tutandika otema embeera za Chicken zabaddewo mu kusibwa mu kkubwa mu kukola ki maama tabaddeewo maama alipidde mwana ng'alina amasanyalaze naye mwenyini yamaze era nakyogera yagambye sinza kukkiriza mwana wange ng'alina amasanyalaze atagaweeko abalala naye mwenyini yakyogedde era bino byonna bye ndi mu kwogera ng'oggyeko ebya nnamba emu si ekigambo kye njogera nga kyange byonna njogera bya maama byakoze mu yintaviyu. Maama bulijjo anoonya wajja amasanyalaze yagambye nze omwana wange okumuggyako amasanyalaze kibi ki lwaki abalala bagatwala ng'omwana wange nange amasanyalaze ngaagala kitegeeza ze mazina g'enkima kiza omukiro ogw'okumukoonako maama bulijjo wa butaala gugenda kumukoonako era maama ono yali yeegaana omwana ono ng'ali mu mbeera mbi weyeekubiranga ziri engalo Chicken yali yamwegaana era byabadde bigambo bye yagambye namugamba wolifuuka omuntu nja kukkiriza obeera omwana wange ebyabadde bigambo bye nze interview wankubidde nezamu nekkubira nalabye interview walokolo Japan ekatwe skuli neno jingu wajimanyi erieti nejiku Japan ekatwao oteekako no mutabani wange abimanyi bulungi agira tatata n'agaziya n'ensalako mu butebe bwange era nagirabye neggwako bulungi. Maama ono teyaliiwo mu kaseera bigambo yagamba Chicken wolikyuka n'obeera omwana nja kukwaniza obeera omwana wange naye atali ekyo maama essaawa zino avaayo agamba mbu taata ono tabaddeewo ate nze kyamukisa mungi muzeeyi tutambula bonna bajingu batambula bamuzeeyi ba focus n'abalala betukola nabo bakira ddaya siba na Duncan nze ja muntu abeere wa mazima omuntu yenna asanga omuntu ng'ayogera ku mama Chicken ng'amwogera ku mwana we ng'amwogerako ekyo njajjayogere nze genda akasanga basatu nabagamba ki abo akunnamba emu obujulizi gwe nasanze wekyo yali atunda amatooke
ne gundi yankubidde jagwe yankubidde n'ebigambo bya maama we bennyini kuba yagambye mbu yatuuka n'ekiseera nga kyamusasula lenti waasula olw'empisa ze kakati kitegeeza omwana yamwonoona kati omwana oba nga tamusasula lenti waasula kigeza oba ogambye agende ku kkubo tumenye ku kuze tubadde tulabako ffe ngaffe bali mwezi oyo yashiba chicken maama amulabako talinawo namu yagambye mbu yalinga alwanira mu kateni gwe n'ogamba oti ate kisoboka talina we yalwanira ate we baasiba chicken maama yayongera kweyongerayo teyasembera yayongera kweyongerayo buziba otalagamba mwana wange ayinza okubeera omwana wange oyo nambeemu n'avaayo nalwana n'omwana era maama yagambye yasiba chicken emirundi egiwera 5 maama oba simanyi oba yeerabira ebigambo yadde bwana ye interview yasiba omwana emirundi egi maama esaazi n'agamba chicken darling emirundi oba yalinga mubbi omwana oba kyekyamusibyanga obanga byalinga ddalu naye age yamusibanga ebbanga lyonna Kabadia weyakubira chicken maama teyajja na tolimba teyalabika maama alabise ku lunaku lwa show fantastic show era yagambye ati nze omukazi takuddamu kukola interview yagambye mbu ssente zonna zalinga ku akawunti chicken yitayira akawunti ye nga show yakaggwa bwe chicken yatuyita kawe enkuba nga wadoni kulisi yatuyita kawe ngo enkuba etonye nandaga sente ziri ku akawunti choka mama yagambye chicken talina akawunti sente zitika ku akawunti mama yagambye mwana yatika ku akawunti ya kati ekituufu kye kiriwa oliye mama agattabulamu kulaba nga afiitinga eno awali mutabani we ate era ku bintu ebi kola nambe muka yasirise ono olaba ono gundi ono omwana yali alapinga gundi alwaina ono omuto bajja eruweeru fresh kid anti yagwa ne taata we bagwa omulundi ogwo tewali mpologoma zibeera bbiri waka wabeerawo empanga egi ezisigade zonna ziba nseera kataata yaga kukapinga ku masannyalaze g'omwana n'amwekubira ekigwo kati bamba kyali mu kkola ono agenda kwekubira omwana w'ekigwo agenda kwekubira omwana w'ekigwo naye akkirire kubanga ate ekisooka kya byonna gye baali batapinga amasannyalaze yabuuse ye n'asirika kubanga ono yadde omugezi waabwe nga yabaliidinga era ne DS y'ennamba emu w'ogikompya n'eyabano era nnamba emu yakola nsobi ne yali takola interview mu ntandikwa awo wonna kubanga ODS yaffe muzeeyi eyawukana ku y'abano kubanga ODS ya maama ne mutabani we ya bulamu bwa Lakizale mabaala tujjako stress chicken kana omugago mulago yavumbudde omupya naye bannaye yakanyuze sente bo badde ku bbala kati olaba nga ye obulamu bwabwe bwebo talina mugaga gwe yali awangalira emyaka emeka ebiri neffe tukola anniversary eri kati emyaka emeka tugenda mu gwakutaano tujja tutambula n'abantu baffe kati nabe bali bamukozesezza ensobi ng'oli agenda kutapinga mu audience eno ey'abantu abategeevu abobuvunaanyizibwa n'abuuka mangu kati ero audience gyalimu ya TikTok eyo giraba egenda kumwambula amayina yalinga gye ne Makindi awo n'alya kamere maama yejjanga yo Makindi awo maama abeerawo simanyi gy'asula nja kubuuza nnamba emu naye linda kali bazunga nagwa mu mmedi kalaona wano abantu balina ba smart wire webalinga beba perfume nga ziwunya bulungi medi emotoka yebenyirira bweti ate omulawo tuga musajja omukulu obuvunaanyizibwa ogituulamu n'owulira akawoowo ne focus nga amugudde mutomita wakuzanya ate ye chance eryeji kumuwamu chance oba owedde n'akwebasa wansi anti ye amaanyi ge wegali mwana ase bagamba bogolulira nabagaze ndi musajja nyina amaanyi gabeera mu kifuba kati gwe focus akwate bukwasibwa ati okirizo otunula waggulu era faba abagenda agenda kujjanga ne zisinki sawa bitapu ngazijje nga sene kalu ngazibuze era maama ono abakubanga bino byakola masimba bakubanga akyaliwo ne yagenda eweeru kansala senga tawona werugenda kweyagalira mu dduuka nakasera werugenda kweyagalira nakasera awo anti masembe wanzo
wanzo wakwala tepu z'abasudde 3 zimalagwa nga ziggwa wali okumuga nti owaaye essaawa yogende walumala waggulu nti atajjukira maama mukulukulu bibaagala maama mukulu naye mabala tugenda kumuyoola tetusobola kumuleka mu Banyarwanda maama yajjako saga z'Abanyarwanda wano wonna chicken biki maama tajjangako era maama ekivulu kiba kusala chicken tiyandera biseera munnange kati okumanya ne chicken abe tayagala maama we yamaze kulaba nga nagasiya kyakoloni ne maama wange tayina video n'emuji yali akoze nga postinga business ya maama we genda ku account kezibere ziri account yakade gye babba tayina yadde neji twali mu tayagaliza maama kubeera bulungi paka kati nakatayinayo era bakibuza maama yagambye nze sagala kumusumbuwa ate wajja sente ate mbyo posting ebyange ate abenga posting eyaba nambe ani ne bamubuuza osobola butawagira maama wo wano wojja sente ezalinga zimulabirira ayo tuyagala posting anti nze njagala abeere ng'omusajja njagala akule njagala ababiza abe ne sente ng'olaba nti maama ye byalimu akwata ku bisu agatta waya naye banga mujjako yitaavi musoke mutule mwogereko naye tugambe ki omugambe tugenda kwogera leero ku masannyalaze tubuulire waya mita mmeka eziwayalinga ekizimbe nga kino ekisenge kibeera mu balubu mmeka kakati bino ebyenu tajja kubanga aliyo aboogezi eno waliyo aboogezi waliyo abaweebuuzi waliyo abatemaatema byoyogedde ne basimati waya nga tutemaatema ku kigambo okusinziira ku ggwe kuba ekisooka yandibadde ajja eno ng'afunayo sente kuba mukyala mulungi naye takyazifunye kuba yeewaanye nti ayina yagambye alina akasente kale bano baswaki bwe bagenda okugira bakina medi bakima kakimu bagenda kakima tebasamuwa medi 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 akuwe oyina olwa maama tayagala tanoonya basajja ate era yegendereza nnyo Black TV waffe omumanyi talina kumufuna bufunyi ajja kuzikima maama eno jazze tujja kulabako ne toyiza nga omuntu ng'akiseka ku mubiri bitoya ng'atubuga ani abisuubula eno jazze we yazze wano ku TikTok awo waali singa tafuka singa mu kulanga toyiza ezo sinkize nesi zaabaddeko era luyaddeko ng'akola ne live ng'ayogera bizinensi ye kyekyamutavudde ate okujja eno mu layini eno ayagala butaala ate obutaala singa abwagadde asigadde alanga bintu bye nese yadde agenda kuzifuna okisooka alabika bulungi abadde ajja gwa mubagagga ng'amugulako ebintu nga ne ssente bamuwa yagambye buli mwezi yagiye alamugulako ebintu nalaba omusajja omulungi bambuuza buli mwezi wali omumanyi nti nali simumanyi naye bali mwezi yajja n'agulako ebintu awo n'abitwala ne mulaba n'agenda ne ŋŋamba kakati omukyala ng'oyo ng'otumeno yali asibye omwana wo n'amuta nga tawaddeeyo ssente osobola kumugaa nange wali osibye omwana naye nkwebaza okumuta maama ebigambo bye ng'olinga alagamba bifu si bifu talinamu kigambo kituufu yadde n'eki talinamu yadde n'eki maama agatta bugasi dots ekituufu kyalina kyokka kiri ku mutwe paamu gwalina ku mutwe ow'enviiri byebyokka nga weesibye ku paamu anti ze baziyita paamu ezo enviiri baziyita paamu bazissaamu ebizigo ne bazinyiga bakibanga ekyuma ekinyiga enguudo ekinyiga kolansi bweki olwo ogenda mu buliri kati andi kati afuna akaveera ekiro ng'agenda okwebaka n'akasibako bw'ati mutwe anti ebizigo babeera anyereketa awo akuumirawo myaka era kati aba lipstick n'abakopagaale bali bize ewuwe anti buli awali olukanyanya aba ayisaawo ka lipstick kyogala tetusubirayo kulaba luviri lwe tasobola kati dayo omanyi dayo ali ekyayina nga omwana yamukuleetedde wano bw'omuteeka mu nviiri nga zino ezaffe zino envi omwezi mulamba nga kanyereke bala bulungi okunyirira anyirira wuyo yagambye akasente akayinamu ayinamu akamotoka omwenge gwanye gwegwo omwenge basmart waya gwe bagulira ddala ogw'emitwalo 5 kakadde kakadde ogwo abaana bagugula ate kanaasa abajjako emunyonyi eno ajja kuleeta kadi ya mmotoka nkugee waliwo abaliwaawo ba Black TV we bali bamulaba sokibuda nakuba obubi budde tanakuba obubi mu budde mmedde yagivuga agenda apaakinga amenyeko omutto bw'ati amulinde ng'asala akasikemu
amuseko abawusa kumemulanga afula mu ngambe ajenga ajivuga emotoka ya media emitwalo ebiri yetolola Kampala ajenga avuga mpola mpola anti mama javuga ya beyimu anti ya media javuga emitwalo ebiri Kampala yetolola abamazo jetolola kane wane yetolola Kampala yonna najja paka namusanga bwati atandiko munyonyo bogere muko naye nakukusajja kujja asimudde suuti already a businessman omusajja ayina eriise ddungi aja ayina ne sugida wedde emirimu kumbaze kubba swiki na tairos ziri nga byatwala taina olavu yadde n'akeddagala taina olavu yadde n'aka mama ye category gyayolekedde wantu wali agenda kumwagala amuwe ssente kodi yagambye ayina kana abasajja abagaga bagenda okujja bagenda kubeera mu bulamu bwa kumwagalako batambule bagende kuba ekisooka kya byonna okusa ku bigambo ebivaamu si ye muntu goyinza okuga nti abeere mu maka era mwenyini amaka tagabeeramu kubanga kasooka ngenda gende kasooka azaala chicken talina we yakolako interview nalayika n'omwana ndoza alina omwoyo chicken naye talinayo omwana mulala ate no gye yakakola embaga ate gyatawangaala kyalinga kikuba kiyita mu lujja kalinga kamyanso teyawangaala yazayo ebintu by'abandi kyakabimbi ebiri ne mu dduuka ebyo kati byateeka mu dduuka nze nagenda nakasero nagenda nakasero nibabuuzabuuza niba bamwetolodde empisa ze tasize ziri awo nti nnungi yani nambemu oyo musajja mwetolodde nnyo anti twagala kukola bintu nga tulimba abantu kubanga yagamba Eddie Mezaya aleeta obujulizi obulaga nti si yazaala kyali kyetaagisa okumwanukula era yakola bulungi nnyo obutamuddira anti yali agenda kumwamula Eddie Mezaya oyo yali awalampye mwera mannyo ate simanyi lwaki pengepenge teyamuwa budde oba yamuwayo ku ssente pengepenge nga tamwogerangako yagaana okujja omusunsula teyaleeta bwino bwe oba yamwesooka mangu oba bamugamba akakikere kano kamugamba oyo byogenda okukola oyo mufule mukwano gwo najja nayogera kuba simanyi lwaki tamukubanga naye Eddie Mezaya ye mwennyini nnyini odi yali akutte mu mannyo g'empologoma yali ajja kunoonyereza buli kimu maama aswale ate alekera okukulembeza ssente maama abantu bangi balina ssente maama naye alina alina kituufu naye munange ssente teziwunyanga ffene kuba naffe tuyina ate ebya ssente bino bira bizibu ssente kibanga kire kyankuba kikwata waggulawo mu bbanga netonnya kumajaga tuli mu lujja tuli mu kusamba mupiira tuli mu kukola interview n'enfuufu kweri kaakati eno gye yajja ssente lwakuba kati nabbi malayika yabireka yabivaako yagamba nti mukyala naye singa atamuwa credit twayinza kugaa ntumira ku bbaawo n'obuuza aliwa aga tatakikire mutumiddeko abeereyo eyo gyali abeere ng'oli ku maanyi ge kyakola kikyamu so nze musaba asooke yeesonyiwe kamera taata ono nambeemu tumuwengule anti nambeemu omugeragerayo n'omugenzi Seekamuzaata yafa nga mukyala we ayagala amawulire era yalinga obaga nti yalinga akubye wuuli bulijjo omusajja abadde ng'abeera mu mawulire ng'omukazi awulira ali bubi Dr. Kulusumu n'asooka ayingira amawulire gamuweebula gamumalamu ekitiibwa n'asirika bekke n'addayo nono kyayolekedde kati nambeemu ebbanga ly'ebyala n'omukyalo ono omukyala yalinga ayagala amawulire ng'alengera bbaawo atwendinga amuli agaswagalaga musajja ono anjagaza ki ate okujja okugamba kubanga akebera ku TikTok kubanga obwannambeemu butambula kikani mu kukola interview nze kyasooka okulaba ng'agamba nambeemu ye taata wange Chicken yasooka yennyini yakyeyogerera Chicken naye teyagamba nti maama wange alina kasero okitegedde bulungi kitegeeza wano maama baali twakwatagana maama yali yateera ensi omwana we ku bintu bye yakolanga bye yalabanga teyabyeyogeredde era taata ye n'asigala nga kubanga Chicken yako video gye yakola yali alumba Kyagulanyi nambeemu n'amukubira essimu n'amugamba eyo gy'ogenza olaba era njigira Chicken video yalabika yagijjayo n'amugamba osobola kukola content omulala layini eno gyesonyiwa kagamba ng'olaba nti ye buli kimu yabeerawo ku mwana we ate maama azze kati ng'omwana akalimi kaguddeyo kati atambika ku masannyalaze nga mu bigambo tubidde teyaliiwo Chicken interview ebbanga nali akoledde interview
abale tagamba nkoti mama wange ali nakasero mugende mu muwagire tabyogerangako era nakati okulaga kyovula maama ateekawo embeera okulaga abantu twali balina enkolagana bagenda bonna mu mabaala asikaasika omwana kivula yagenda ogamba Chicken ebintu yagenda okugula teyalina akawunti Chicken ku musiru egyo emyaka yinza okuba nga talina akawunti but yalina akawunti sente nga zigenda ku akawunti yange mbw ate mwe n'abajja mu mawulire okuwoza mbu simanyi Chicken simanyi weetonde mbuye omwana wa mumanyi kyasazeewo kyaba asazeewo kyokka ate gwe wano ndagamba maama tabaddeewo era omwana amumanyi kyovula nti yagaana omwana yagaana sijja kuddamu kubuuza maama ebbanga lyonna era tamubuuza ku byamukola era maama ayinza okuba nga olwazaala omwana kuba yagambye olwazaala omwana yeyatudde P7 n'atwala omwana ewa jjajja naye ate saawuliddemu okumanya tayagala kwogera ku nnamba emu saawuliddemu yagambye nti natwalanga obuyambi ewa maama bunamba emu yabeerangawo kati kitegeera ono yabeerangawo anti abantu bangi baziba kugamba nti abenjawulo bagamba nti nnamba emu abadde nga yalabirira omwana ono maama talina wabadde alabikira mu kunoonyereza ako towuliddeko kigambo kya maama abaddewo wabanga alina akatambi bassebo ne bannyabo abali ku media ne Open TV wa Focus mu katuwe akamaama nga Chicken yagamba nti maama wange ambeereddewo mu katuwe era musaga zonna zino ezibaddewo maama ngajja era nze kyamukisa mulungi Chicken yakolako interview n'agamba nnambe yamukolako business ngigabigabo bya Chicken kyokka maama yagambye mbu yamukolerako maama nga ye yagamba ate omwana yagamba taata kakati awo okujjako nga maama yawanga ssente nnamba emu akolera omwana kubanga ono mukyala we kyo kiyinza okusoboka mwana ono yali kyogedde naye nga mu mbeera zonna maama kiyakola ekyomugaso kyemwebazako kiri ekintu eki mwebaza okutuzaalira Chicken kyekyokka maama okuzaala obuzaazi ku myaka 13 myaka 13 tukwebaza okkeera okujjamu akapale nga tugenda kunaaba n'okeyamula olemu okuyingira ekiyigo n'oyingira bedroom maama ono yali mulalu kuva dda ne gwe gye emyaka 13 omanyi omusajja omukazi okubanga yeegadanga omwana emyaka 13 olwama yali yitagana kusiba ani yetegoso maama myaka 13 ate taata nadde muwabidde ekibuye ku poliisi ate omuvunaana ki yebaka ku mwana omuto yakozesa omwana omuto emyaka 13 ennamba emu siri kusonyiwa omwana wa P7 nyenye maama ono museegu ate museegu nnyo maama myaka 13 kubanga watandika okubaliga noddayo n'osoma ne ku ssomero wateekera okubanga wamutega tujja kunoonyeza ne kusoma gye yasomera tugendayo walibawo n'abasomesa awo tugenda kubafuna gambye keyazze kati wakusunsulibwa nze guno kwonna omwezi ngenda kugumuwanga nnoonyereza babadde asoma nabo tugenda kufuna bwino ow'omutuufu ba obi era agenda kugamba yayagalako ne kugundi ku ssomero balwanyako egindi tugenda kumusunsula maama nga yakeera tugenda kumusunsula ojja genda okwega nga maama lwanakoma wano okukola nga maama ayogera ekituufu ti mutuuse ewa Nambooze myaka 5 gakutte interview eno yali ebadde yeetagisa yakola ate akyakola ko batusuubizayo part 2 akyakola batusuubizayo part 2 mu bigambo nga kwa part 2 batugamba egera kuba ya business kati lwakuba atamubuuza mugezi nnyo yekyatamanyi naye njagala ankosendi amumbuulizeemu era tobakemakema n'ogenda ewa Sendi tolinnya mu kateebe yadde nga n'oyo akubuuza tumuyita omusiru era ajja kumala alina waakwagala okuteeka naye kibe onalaba interview eno ojja kubaana mu inamu omugezi ojja kutegeera n'oyo akujjako interview sakozi alina waakwagala ate ewa Sendi yo totawaana anti ye Sendi agenda kuba bw'ati ayakusooka mutule mu bugalumiri kati atandika kusunsula kimu kabuze kamwetegereze kati kakuba Nambwa nga Nambwa yita agenda mu kkooti kusibwa ku poliisi kwewabira bamuguleko omusango kati kajja kumukwata kasooke kamukunye kamubuuza ebibuuzo ng'ebi ogenda kuwulira waatagala ate namasuba ate zanata w'omwana yerere mugewo otyo bino maama byayogedde twali tetubiteeta talina kyeetaaza mu mawulire talina kyeetaaza kukola interview okujjako okukakkanya omwana we kyekyokka maama abadde akakkanya
Mama ali mukakkanya mwana we. Anti sawa yalewo ogamba nti nazaala nyine emyaka 10 nazaala nakatola P7 nga gwo kyogera mama. Ngate n'omwana wo abeera ku TikTok n'agamba njalagana akagundi bannange genjagala ago. Kakati olugero lwabagamba nti zikifiira ku mugumba. Kitegeeza nti kati ono omwana yatapinga ku ono. Era nti n'ekigeno oyinza oga nti okulwawo okwegatta ndowooza talina kumubeerako oluusi. Naye singa yatenga tamubeerako kwa nambe mwagamba ina yamukubako ngera akoze bitakwatagana. Ate ye buli kimu amubeereddewo buli kimu. Nenze njagala kikira vya tukole yakatambi atugambe ti mama wangu yansasulyange ennyumba omwana ajja kujja abyegaane ajja kujja agenti mama yaddali bateza sulya ku nyumba mama yagala mawulire mama ali mukuta focus tuli eno koma wenu baba mama mwenyini yagambye sakozi kibi kinze okutapinga masanyalaze go mwana wange atabala bagatwale ngo mwana wange ze gwenezalira yaye wagamba naye ate amusanyalaze era asobola gakozesa ng'alanga ebintu bye ekyo sobokera ddala era abantu bajja ne bamuwagira awo nange mba musemba bali meche yalisinzo okukola wano kuba kye kireeta ssente era kyandibadde akola era n'agamba bizinesi yange mujje mumpagire eri bweti ne bweti n'agenda mu mabbaala ne mabbaala yalibadde nga azoganya abasajja n'avaayo ng'ayinamu akakadde ng'ayinamu 2 n'ayongera mu bizinesi ye naye kati bino byalimu tugenda kumuyoola nga n'omwe ng'agutugulidde atugulire n'engoye atugulire perfume eziwunya obulungi atuvukeko ne mu mmotoka ye sina kintu mukubiremu ne kumpi mu mmotoka ye era dde nga temuli bate ajja kuba tumuvuga mu wali tusekala nga tulina wala gwe tulengedde wali eri era kabebe kagamba waayi kiri kitya ate olugezigezi empizi mukwate era wosanga abentono ngaza bakubi indicate ali nga njikuteera wali ng'otambula ogenda bubango nambadde ku boda boda mbadde situ kyenjagala kasaba nga nkifunye so kati okusinzira ku bantu abali ebweru ne bakasitoma be n'omwana we ne taata w'omwana we afokasinga ennyo ku bizinesi ekimala kubanga agenda kujja ayogera ebintu nga bingi Chicken naye ayagala okwogera ajja mwanukula Chicken olunaku lumu agenda kujja ayogera ebigambo wano ajja kumenyamenyamu ku bya maama wanafuna mubuuzo muzaga emyala mubireke Chicken maama yamala kupangisanga ennyumba ekyo tukireke kiba kiraga bulazi nti yapangisanga tiyasasulanga ennyumba Chicken maama yasasulanga ennyumba maama yasasulanga ennyumba amaze okutuwa bwino naye nkusaba ame mukyala n'atazeze kusaba ebbanga ddene mama muwa amagezi tuve wano nze nkusaba ebbanga ddene mbu bizinesi eyo gyoba ofokasinga ku wano owazze osobola okutunda bizinesi yo n'ogikuba abantu mu maaso naye oba onyumya ku bulamu bwo aganyumya gye nvudde obulamu bwo tebunaatwa kunyumibwawo kubanga ajja neyo nfu mbi nnyo temwagala kumanya ku byafaayo bya serebu tujja kubimanya nga afudde kubanga erimu ekitandikwa nti wazaala oli mu P7 ekyo kyokka ne wonaayogera otya wattasereza abazadde bo mu P7 okuva mu P1 wazitta abasinga no bazitira mu senior 4 senior 6 wazitta kyokka wamala okuttasereza abazadde bo ne bakukolimira mu P7 bamukolimira mu P7 twali muzadde ayagala omwana wazaali gali mu P7 taliyo kubanga omwana aba atandika butandisi zirabuuzaako Derek gali mu P7 mugali Derek kati ogenda kutwala kusoma ki nanga ate dadi kano n'abitegedde wano singina kumetwanga mu senior 4 nzira lingalagana mu P7 aba ategedde P7 omwana aba mwana muto tukize tugaane aba mwana muto kati jja neyo nfu nnyo teyeetaagisa toddamu kuginyumya ogenda kwekubaka kumbi ku mutwe oba ogenda kweyiwa amaanda mu mbugo mama mu mutwe gwe talinamu editi yandibadde amwina naye alina ettaala ate siwe Masaka kwarige Lwasa aliriddawo banne lwaki sinonya ku Lwaso nakola ki ne tugendayo ewa eyo ewa mama ne mumukwasaganya Lwasa agumala Lwasa kati ate ono Lwasa basobola okuwangaala bonna bakadengo bonna balina akataala bonna basobola okuwangaala bano ababiri bakando bano webeekwata era Lwasa asobola okubeera mu bbaala egindi nga ne mama aligi ne basisinkana ngufuna so kati ngenda kunonya mama nkuleetera Lwasa mukwatagane muyinza okukola ekyenjawulo naye nga woba oyagala eno tugenda kukuwaana tutwale ssente zo eno gye yazze
ate eri ku YouTube ku TikTok tekina mutawaana obeerayo nosensi ono omwogerera eyo neno mu kusunsula naye eno kati n'abantu abamuleka ne bagamba katumuleke kuwa muganda waffe Chicken kati tanaggwako mu ntambi Franka wanatalekanayo okumutematema ojja kulaba nga weyongera kuswala wanaagwako musholo omunene amutematema nakuba naye kale kasuku ye talina nnyo mutawaana y'ebibuuzo ebyabuuzo babyebyo naye waliwo abantu bakwata eddoboozi lyo bakunyiga mu kasuku ne bateeka ekifaananyi ky'omuyaga ayimiridde atya eyakikuba yali afukamidde yakikuba atya n'okyoza muganga bakikuba ssaaza alinganga musanvu okusanga ekiri bakikubanga musanvu kati ayogedde atya kino kibadde kituula ku kino ekyasoose kiti kituulawo nti kale maama yolekedde ki nga tuva wano lusozi gambalagala lusozi gambalagala lweruba lutyolo singa tava ku interview ayolekedde ye mwennyini okwetomako omugambo yeevuganye byayogera ku Mande ku Lwokusatu ayogere birala ku Lwokuna birala ku Lwokutaano birala katugere tubigatta omulundi ogu tumuwozeeyoze gwe omulinze lwakomawo waddanga nange enzira okomewo ne wiina omulala nze buli waddanga anti nze buli waddanga mpuliriza mu bigambo bye era nja kujja nti yayogedde bulungi ate buli wadda ne mmala okubiwuliriza ngambaako bakigatto bange benkubira nti owaayi kino kiri kitya nti ekyo yalimbye era mbakakasa lwanadda tujja kudda n'ebifaananyi bye eby'omukolo nja kubinoonya tujja kudda n'ebifaananyi bye eby'omukolo tujja kudda ne ku maloboozi g'abanneiba abamuliraanye enakasero nga mu maloboozi gaabwe nga beeyogerera omukazi ono alina empisa oba tayina nga bamuwa n'ebirungi ebimuliko tugenda kati okutambulirako mabaala waaba kuba nkimanyi neebuliri badde ajja kunywakolemu ensobi bamukulukusa newaanaakola atya baana bamukulukusa gambye mu bba newaanaakola atya newaaba yeekuuma atya newaaba aliko security ezajja ati bana abakuba tuteekeddwa okumusomba ekyo kyabeere ng'akimanyi nambemu agenda kutusonyiwa naye tetuteekeddwa kumuleka omuntu alina ne ssente ate nga ze twagala ba tuliko kikyamu basumati waye baleka ssente nze mwenyini ngenda kukunga ndi kukunga ngenda kukwata ab'ekinywi bange ngenda kukwata baavu bannange operation egaggawala bata baboosiko bafocus awo bablaka tv baswakibu bakuba yasobola okuspendinga anti akuspendinga akimanyi zijja kudda mbakwate mbagende kati tugende twetegere mu soda na Red Bull kagumu 2 ku mutwalo ngagga nze nyo ka Red Bull tumulabe tumpima anywa gwenkana ki agumira mu bbanga ki mukuvaako ziba zina kuba mmeka chupa Chicken eno tumugyewo tutya otuleta bino byagamba byayagala yagenda mbwe yagenda kati ye Chicken tumutege biri byagamba yasooka ave wagende mama asigale bwomu tusigale ne mama ate wana tulabako kati nga anti febe yegomba atana asetuka ndaviko munanga agazikabe jogera bijja kuwa ku masanyalazi jukira abali ko mutagasega amwe nga mumamirira tusinkane omulundi omulala Jingle Master Collection yabadde mu byuma focus era da ngeri nyale focus abadde ta focus nzeko wadda akatini ibwatyo kuba ensingo yebuze kukutuka bwati kana mukwata ko bwati fotina abantu affe tumanyi ba masinare nga wagwa mugambo ng'osobola okumutambuza nesitani akuveemwa akwambule bwambuzi bwati mama twale bayone video ze era zijja kujja neza mikwano gye wale balata okufuwa bwino bagata okutusindika video ze mama mukati wano yayingira loji gundi muzijja muzirinde balata tubulya gyasula kati baja bitubulya ate zale sime nadima yakyali mukalava fo omwana ngamba yagule emmotoka endala kati yo business cause ogaye mwalimu amanyika nambe 100% according ku biboogera abantu nembaga yiyo yavuddeyo mwaka gumu tiyawangalayo yo embaga no mwaka tegwawera tiyawangalayo tayina musajja naye munyini mu bigambo byo abayo gatayina musajja bankugaye bamubuuziza bamugambye tumira ku bawo n'abuuza aliwa naseka
Sakozi n'amugamba tata Chikindaga yali eyo. Kitegeza naye tamanyi waagwa. Naye ng'ate ebbanga n'omusajja yamayanga ng'atunda amatooke. Sente ono yazitwalanga. Era tuyinza okugamba nti emu ku byavuwa za Nambebu gavumenti eno n'oyo ng'ayagala babe bulungi n'omwana we. Bibiri. Gavumenti n'oyo. Kuba yayagala babeere mu bulamu obulungi. Era oyinza okwekanga omukyala ono yaddirayo okusoma. Nambebu yalinga amuweerera. Otakinoonyerezaako ennyo. Ojja kulaba nga yali amuweerera. Kyali ekituufu kuba jjukira nvaamu awo. Nambebu tukutwala ku poliisi kusiba tukutwala kola katika nvaamu. Tonvaamu sikuvaamu. Nzere ojja kwekanga ng'ono. Nambebu yali asomesa. Era yamuzaayo asome. Olw'obutamutwala. N'abagamba mumuleke addeyo asome. Kati mu kusoma awo olw'okuba yali ayinamu kasente n'ayagala mu kulyetingirewo n'omulimu gubeerewo. N'olwo n'abeera wa mukisa bizinesi n'agikola bulungi n'evaamu ebibala. Kati amusasula kumukkakkanya. Naye nga engeri gy'abadde yalozaako wano mu kuddayo wano kyali kitya? Tubirinde mu kitundu ekyokubiri. Mubeere bulungi mweraba.